naffe tutya mawo naye naffe tutya mawo bambi balina ensonga naye batitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bwena ayogera kano kali nina ebigambo bye nayogedde jjo eri abanyizi so abapoliisi bambi bansonyiwe between a hard place and a rock between a hard place and a rock ate mutabani wange agambe nti mama entebe gite. If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Basebo ne banyabo nateera mbaniriza wano ku Media Choice Online Television yenze kanka Emmanuel Peter mbalamusizza efulanti tulonda naye sitemuli mazima tebalina bwenkanya omukuusa bwabira unjust unbalanced we see your disguise ebikolwa byamwe just a mountain of lies hey yeah, hey yeah, hey yeah. Njagala buli muntu okkirize nti mu Uganda bw'oba totya Bobi Wine oliko ekikyamu. Mazima bw'otunuulira omusajja oyo kye yeŋŋanga otya n'ogamba nti weewaawo omusajja ono anaamalako mu butuufu atamutya gwe ntya. Oyo gwe muwulidde akaaba gwe muwulidde ntandise naye ng'aleekaana ye mukyala Nantebe akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission. Naye ekibaŋŋambisa nti atatya Bobi Wine aliko ekikyamu. Olaba akulira akakiiko ka Uganda Human Rights Commission akugamba owaayi kankomaawo munange nze taata nze maama omwana wange yankubidde okuva e China omanyi yaŋŋambye maama genda mpola ate tuyinza obutafuna kyakulya munnange maama genda mpola gwe maama gwe taata atatya musajja atarespectinga musajja gwe bayita Bobi Wine oliko ekikyamu. Basebo ne bannyabo mbaniriza mu kitundu kya programu eno muwulire mu programu y'olunaku olwaleero ngenda balondoberamu mbabuulire ebigambo ebyavudde mu kamwa ka Nantebe w'ekitongole ekirina okulwanirira eddembe lya mwenna bannansi mu Uganda. Njagala mukkirize nti weewaawo nga ye Nantebe Fawzati Mariam Wangadya ali mu kutya okutenkanika. Yazze okukola press conference omanyi waliyo olunaku lw'okukuza eddembe ly'obuntu mu Uganda. Naye Fawzati yazze mu butuufu ng'atidde. Bw'omutunuulira feesi enjogera gy'ayogeramu ebigambo enkayana gy'akayanamu n'ebigambo ayagala obyatula tabyatula ayagala obijjayo tabijjaayo ayagala obikaatiriza wabula abiwewula mu butuufu ne press conference ayagala ozikola yekka naye zigaana n'aleeterako obutongole obulalalala bumubugirize. Omukazi ono ali mu kutya era we twogerera nyina ekitundu kya programu n'atera okukimaliriza ndi mu kumanya omwana we China baamuwamba kubanga ebikolwa byonna byakola biraga muntaase n'ekirabika tetukiraba. Mu bigambo bye byennyini mwe tugenda okutambulira olunaku olwaleero oyo yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Naye kansooke mbazanyireyo katini nnyo we mujja okukakasiza nti omuntu atatya Robert Kyagulanyi Ssentamu omusajja oyo kye yeŋŋanga kyonna
mu butuufu tulina okumuwanikira emikono n'okumuteeka mu ssaala. Kansooke mbazanyireyo katono ndyoke mbazanyire ekinene muwulire. Naye naffe tutya. Kankaddemu. Munange naffe tutya akomaawo. Omukazi ono alabika muwange. Bambi balina ensonga naye batitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bwena ayogera kano kali nina ebigambo bye nayogedde jjo eri abanyiisi bwe nagambye nti bambi. Mariam Fawzat Wangadya yazze n'akola press conference oluvannyuma nti lw'ebitongole bya security omutabukira ne bamuvunaana mbu lwaki wayogedde bye wayogedde ffe abantu batukuba totwogerako era yadduse bunnambiro kola press conference mbw abeetondere era n'abeetondera mu ngeri eyabadde nga tayagala kukyogera naye akyogera muwulire. So, abapoliisi bambi bansonyiwe between a hard place and a road. Bannansi mwenna ekiri mu ggwanga lyammwe kyewuunyisa. Dictator Museveni ne mutabani we omujoozi Muhoozi Kainerugaba embeera gye batadde ku buli muntu saawa eno ya buwambe. Ebigambo bya Mariam Wangadya ono nga yalina okulondoola. Mu mandeeti ya Mariam Wangadya alina okulondoola first of all ebikolwa ebikolebwa ku bannansi bonna era saawuddeemu nti ebikolwa byalina okukola birina kuba byaffe kubanga ne bannayuganda abalala abali mu poliisi nabo bannayuganda yalina obbirondoola. Yalina okusomesa eddembe ly'obuntu era Mariam Wangadya oyo gwe mulaba alina okutuuza n'obukiiko eziringa tribunals kuba oyo gwe mulaba gwe muwulira awoloma akaaba oyo looya mulamba alina n'obuyinza obusobola okutuuza olukiiko n'akola ekyokusalawo kwegamba alina obuyinza obw'obulamuzi era lipooti gy'awandiika yonna erina obusobozi obimplicating oli ne bw'aba w'amagye ne bw'aba nga ye kamanda nti asembayo waggulu ne bw'aba Museveni kennyini naye kati ku ngeri gy'ayogera kyendi mu kunoonyerezaako Wangadya ono kirabika mutabani we baamuwamba ng'ebigambo abyogera omulaba ng'ayagala kaaba era gwe omwetegereza by investigative journalist singa I attended that press conference nga nze twali badde tukyali mu press conference n'ensindika omwana ku mmotoka ye kati mbabuulira mazima singa nze ngenda biri ebigambo byonna bazanyira singa nze nabadde mu press conference eyo bwe naali mutunuulidde expressions n'engeri gy'ayogeramu ebigambo naalifunye omwana wange omu kuba kamera ne mugamba genda obeeko wepositioninga okulira n'emmotoka ya Wangadya ndabe agiyingira atya ani yamuleese bwe kyali neetaagisiza nga investigator naalifunye ne kabooda nengoberera emmotoka ye ndabe bw'ava mu press conference awo alagawa actually bw'eba nga yakoleddwa ku ofiisi ye naalirinze n'okulinda mulabe bwannyuka addawa kubanga embeera gy'alimu mwayogerera ebigambo bya Mariam Wangadya katubitandike kimu ku kimu. Bambi balina ensonga naye batitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bwena ayogera kano kali nina ebigambo bye nayogedde jjo eri abanyiisi bwe nagambye nti bambi ekyali eyiganga lwaki mwe ab'amawulire ate obutambi bwe mwafulumya mwabutematema nnyo ne mutatulaga poliisi okuvaayo ne baddeyo emundu eno ne bakikozesa kyekyaliwo awo. Muwulire oluvannyuma lw'abakuuma ddembe oba abatabanguzi b'emirembe eyiganga okuba omusajja amasasi ne bamuttirawo Wangadya yabadde asuubirwa okukola lipooti first of all kubanga tukimanyi dictator yamuwamba ne bw'atateekawo kibonerezo naye eyabadde alina okukola lipooti
lipooti esobola okulumika yenna ng'esobola n'okukolebwa kukozesebwa ng'obujulizi mu International Criminal Court obanga abafamire y'omuntu eyattibwa basobola okukozesa lipooti ya Wangadya okugitwala mu kkooti okufuna obwenkanya. Yagyewaze n'alumiriza b'amawulire kati it is a blame game. Mu kifo ky'okugamba nti kyonna ekyabaddewo ekyaviiriddeko okutta omuntu tukivumirira, ebigambo bye biriko kiti ateekwa kuba gy'ava mu kookinge yeewala yadde okukyogeramu katono kisalibwemu kisobole okukozesebwa ku muntu yenna eyatta omuntu. Era agamba mwaba mawulire lwaki mwasalawo ne mulagawo ekibi mwasalaasala nnyo ne mulaga wano nga bakuba. Kambabuulire bannansi okumanya Maria Wangadya muwambe kirabika nga n'omwana we muwambe. Statement yemu ne bwe yali gikoze nga ne bwe yali badde taleese bwenkanya eri famire nga ye tasobodde bweteerawo, famire yabadde esobola okukozesa that press statement negitwala mu kooti okusobola okufunirako obwenkanya eri famire eyafiirwa omuntu waayo. Bwe kigaana mu ggwanga Uganda abasobola opasuwinga gavumenti ya Uganda mu international arena mu International Criminal Court babadde basobola okukozesa just a penny ye yabadde esobola okununula famire eyo. Naye bw'omuwulira yakidduse n'agaana okukyogera ng'era bw'azaakola ku birala ne mukamwa kyagaanye okuvaamu. N'agamba tyabamawulire awo lwaki nammwe mwasalawo mujja kuleetera omwana nga obuzibu. Manyi omwana nga nkubira okuva e China n'aŋŋamba omanyi Wangadya alina omwana omulenzi omu. Kaakati ezo ze side effect ze mufuna ku Museveni omuyeekera okustadinga abantu ne weaknesses zaabwe ne babatuuza mu bifo najja mu ngeri y'okwesesa n'akuggyako abaana bo n'abaweereza e Bulaaya n'abakontrolingira eyo nga wano bw'ogaana okukola kyonna ky'okola. Omwana w'omulamuzi gy'eyitale Thelma yawanuka mbu ku level ya 7 mbu n'agwa eyitale n'afa. Omusajja bano famire ya mukyala Kiwanuka yali minister wa finance. Omwana we mbu yava oba ku mupiira no yava gye yava yonna ng'amaze okusoma mu famire ya Kiwanuka. Muleke mbabuulire omwana mbu n'ayingira mu America n'ayingira mu nnyumba ye n'atuula bamusanga yafadda nga ne TV ekyaliko ng'omupiira gwaggwa dda naye ng'omwana yafadda. Kati bw'ensoma obubonero obuli ku mimwa gya Wangadya ne mutabani w'omu gw'alina kirabika ekintu kye yayingira ng'aseka kati tasobola na kukifuluma ne bw'akaaba omusaayi. Abakimanyi mukimanyi. That is why nze mulaba ekyamazima seemanyiiza nedda bajja kunzita naye nga bagezezzaako. Wulira njagala okutegeeza bannansi akatambi kakyagenda mu maaso nti mu operation zonna poliisi ng'eyagala okukusibako omusango ejjayo akatambi ng'ekalina kubanga bayina magambo afande magambo wa CID ayina department number erimu ba forensic experts abali mu side analyzing kye bayita cyber crime nga mulimu ba experts abasobola okutaganjula obutambi ne bamanya nti artificial intelligence ne basoma actions ezabaddewo ne bawandiika lipooti afande magambo n'asobola okumaliriza fayiro omuntu n'atwalibwa mu kooti. Boke nnyini mu field gye bagenda balina amasimu basooka ku blogging ne TikTok zaabwe bateekako content. Ekyokubiri n'official police mu buli operation ebeerako ne kamera. Bwe kibanga Wangadya si blame game kujja kugigamba b'amawulire lwaki police tereeta obutambi bwayo obujexoneratinga oba obugisingisa esinga omusango nti omusajja we ya openingira fire kuba nawulidde omukyala yakiikiridde IGP kati byakagaba ng'agamba mbu kirabika waliwo confusion byonna tebabyogera
in conclusive tebakola conclusive statements bakola assumptions kirabika omukulu najja ne bamubuuza ekibuuzo nga yakulira mu Uganda naye nga twalina conclusive report ng'alabika ne kye bamubuuza takirina aka idea bonna bagamba kirabika waliwo mix up poliisi lwaki toleeta obutambi obwammwe ne buba exonerating anti gwe mwakuba essasi yajjayo ejjambiya nga muhoozi bwe yajja n'agamba kitaawe nti yes taata nabasse nabamaze ab'ekaseese nattakaana mwana nsanvu nabakwata era yagamba put out of action n'ekigambo ekirala I captured 77 lwaki nammwe temuleeta poliisi akatambi akava ne mukawalusoke ba editors ne bakatulaga ne baba batemyemu specifically awo batulage nti omwana eyattibwa eyiganga yasooka n'alonda amayinja n'alikuba omupoliisi n'amwasa omutwe n'ajjayo ejjambiya n'agoba omupoliisi ne mukireeta era ne mulaga ejjoogo ly'omwana ono eyattibwa ne mulaga nti okumanya bagezaako n'omufuuyira tiyagaasi ne bigaana ndibanga essasi lye lisobola okusolovinga Wangadya kyali mu kuzannya tayagala kuteekawo statement yonna gye muyinza kukozesa nga bannansi kubanga ekimuli wano mwe mumusome byonna byakola mulina ne report gyagenda okukola ku lunaku olw'eddembe ly'obuntu mulabe kyekigenda mu maaso. Museveni akuwamba akukwata n'akuwa omulimo ng'akuyise ng'ate tosobola mukuba bwami tosobola gaana ayina obulenzi obumwetoolodde obutemu bw'ogaana bukulemerako bw'okkiriza bw'amala okukuwa omulimo bw'ogenda ne bukufuga abantu kyova olaba nze nabigaana nze ne famire gye nalimu ey'NRM ndowooza baali basuubira nja kgenda mbeegayirire mbasabe obwavu bujja kunnuma n'abaana bange bajja gaana okusoma ndibayiiyiza ne mugamba genda ewa taatawo omuto akuyigirize okubajja naye saabikkiriza abasajja abo bakuwamba ne bakukwata ne bakuwa akafo ne bakuwa obwana bwabwe n'obulenzi ne butandika okuwandulira amalusu n'okunyezaako emenyera kakati omukazi ono we mumutunuulira kyekigenda mu maaso muwulire ebitambi nga bwabikola. So, abapoliisi bambi bansonyiwe naye ekituufu kiri buvunaanyizibwa bwaffe kuvumirira bikolwa ebyobukambwe ebituusibwa ku buli munnayuganda nga n'abapoliisi mutwalire ate tetukoma kuvumirira naye tunoonyereza ku nsonga ezo ne tutuuza ne kooti zaffe ne tuwa obwenkanya abatulugumiziddwa. Muwulire Mariam Wangadya mu report gye yakoze agamba mu Uganda Human Rights Commission banoonyereza bagenda ne bakola kunoonyereza ne apprehending abantu ne batuuza n'amakooti ne mu speech eyatuuse okugamba nti bagaba neki yakiyise eki kale bakola ne ripooti ne bagaba ne ssente mu kuliyirira abantu nti singa oli aba yakoze ekintu mbuuza gwe munnansi ali ku vidiyo yange akakiiko ka Uganda Human Rights Commission wali okalabyeko eyewammwe waliwo ensonga yonna gy'omanyi mu community ey'okutulugunya omuntu gye kaali kazze ne kakolako oba mu bya bulijjo ng'oscrollinga ku social media oba oli ka TikTok wali oguddeko kuggulire lyonna nti akakiiko ka Uganda Human Rights Commission okujjako ono gwe nawulira simanyani gwe bawa miliyoni 3 n'agamba Wangadya mbu twamuliwadinga sente nnyingi simanya biki mumbuulire bannansi are you aware that akakiiko ka Human Rights can you give any 2 examples can any Ugandan give me 2 examples where the Uganda Human Rights Commission came to your area asked you questions bakubuuza ku bibuuzo ng'otulugunyiziddwa oba wali owuliddeko omuntu yenna nga Uganda Human Rights Commission ekase abamutulugunyiza okumuliyirira mulinawo examples zonna ze mulina mu bigambo bya Mariam Wangadya ebyepulidde agamba nti akakiiko kaabwe
kagenda ne kanoonyereza ne kateekawo ne kooti ne kawozesa ne kasala omusango ne kalagira n'okuliwa nga gavumenti erina okuliyirira omuntu. Kambuuze Fawzat Mariam Wangadya, akakiiko be kawozesa mu banuupu bo temulina kubaamu n'omu. Kuba kyemmanya abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mu kalulu ka 2021 bazze bakolebwako effujjo, battibwa, bakubibwa, tebaggwamu maanyi beeyongera bungi, naye waliwo omuntu yenna nga wa kibiina kya National Unity Platform oba Uganda Human Rights Commission erina kuwozesa muntu yekka nga wa ruling government oba nga alina tribe emu mwava. Muwulire ebigambo bya Wangadya. Naye kati obamu abamawulire muntu amagezi ki oba nyongere mukko okumirira ebikolo ebyobukambwe ebikusibwa ku poliisi kubanga ate mama ate abasinza onange okuntulugunya nga muyita mu bigambo mwaba amawulire Wangadya olina ekyekubira. So kati between a hard place and a rock. Ekigambo ekyo kankivuunule. Ekyamazima being between a hard place and a rock kitegeeza mu Luganda olwangungu nti nsobeddwa eka ne mu kibira. Simanyi kyakkola naye ntunula gye mumulaba nga atunula. Wangadya si mukazi mubi kiri awo, si mubi nnyo. Naye mbambi bw'omutunuulira n'ekiwiigi oba ekiwiigi akijjawa ne muwulire n'omulimu ogwo Uganda Human Rights Commission this lady must be singa ekifo kino kibaddemu omuntu ng'era Museveni teyawamba muntu alimu ng'omuntu oyo ategeerekeka. Bwe yalivudde awo ndoza yaligenze mu United Nations Human Rights Commission kubanga profile yali kisomye bulungi nti eddembe ly'obuntu mu Uganda nga mulaba omukyala abasinga gwe bawalaganye nnyo Jennifer Musisi. Jennifer Musisi yatuuka okuraninga nga Kampala KCCA Executive Director ng'ensi emwagala era ensi olaba zaamukayanira ne gye yagenda yasirika takomenti nga talabika takola ki yamanyi kyeyaliko ng'alwanagana n'abamafiya be yali agezaako okutereeza ekibuga nga tebaagala. Omanyi mu Uganda tebaagala mwogere bintu nga basinziira ku region. Abafuga ssaawa eno Central Region yo tebagyagalirako ddala. Actually eringa mission yaabwe kugizza mabega. Si yokka b'ebitundu gye bataava kubanga bw'olaba obubonero bwonna obuli mu Uganda bulaga nti abali mu Uganda baali Fiji. Abafuga Uganda baali Fiji. Bali wiringi okuginyonyota nga bwe bafulumya bwe bateeka ku offshore accounts zaabwe. Abalala bwe bazimba ebizimbe Congo bafuba nnyo abamu okutereeza Somalia ndoza gye baliddukira. Abalala banyumirwa nnyo okugenda ba investing mu nsi ezituliraanye ng'ebyammwe be banyonyota batwala ewalala. Bw'otunuulira enfuga abantu gye bafugamu n'otunuulira ne Wangadya ebigambo byayogera n'ekifo kyatuddemu wali ekakasizza bulungi nti omukazi oyo singa ekifo abadde akikoleddemu bulungi yalibadde nga weewaawo kifo kinene nnyo era kya muzinzi era yalibadde nga akakiiko ka Uganda Human Rights katiibwa nga bw'owulira nti Auditor General agenda kukola katiibwa nga bw'olaba omukazi ono yali mu komishoni y'ettaka yakola n'azuula ababbi b'ettaka bwe yazuula nti ababbi b'ettaka bali mu first family tewali lipooti yalina kye yakola kyonna. Akakiiko kuva dda Museveni ye bw'atyo akakiiko ka Ssempebwa bwe baakasindika okunoonyereza ku nfuga ki bannayuganda gye baagala abantu abawera ebitundu 75 baagamba twagala enfuga nga buli kitundu kyetegeerera eya federal system. Museveni yagigaana n'aleeta musimanya decentralization n'akifuulafuula era asigale nga yakifuga. Akakiiko kabamugemere ne kajja bwe kakizuula nti ababbi b'ettaka bonna bava mu famire ye tewali lipooti yafuluma. Alipoota eyakolebwa Joel Ssennyonyi bwe yakizuula nti omukazi gwe yateekawo bamutuula ki ye mubbi namba emu Uganda Airlines eyo nayo lipooti yagigira n'amugulira babuloga bamukube. Yali sente bamuwa sente lwaki yawasizza lwaki omanyi embizi ziri mu Uganda nga ziri mu mawulire bannange.
omukazi ono kyatuddeko ndowooza mukiwulira yakimanyi bw'omulaba ng'ayogera ebigambo ebyagamba bambi nammwe mumpe ku magezi nkoze etya mumpe ku magezi omulaba ng'ayagala nakaaba mumpe ku magezi bannange kiremye muvaamu ti bannange omwana wange bamuwambye omwana abula kukikubawo ekigambo ng'akaaba maziga tears serious tears muwulire ebigambo bya Wangadya katweyongereyo ensonga bannange eno namwe ngamba tya ensonga lwaki olusimumpita Wangadya mutala Wangadya tubadde tusaba kutukyazaako mu studio yaffe nengamba mama ngamba tya oluusi tubadde twagala tutuleko naawe mu ofisi yo wano muwani tubeeko tetukubuuza ku kino nengamba naye ansa yange yo banagitwala batya ejja kunzaalirako katundu endala mukyala Wangadya agamba nti naye kennyini mu bintu byalaba kuba yagambye nti torture is a national problem mu Uganda mwekiri yonna nti naye yali agadde bannamawulire batera omuyita era naye yali agadde okujja okwadressinga ensonga naye ng'omukuusa bw'abeera bwe yazze ensonga entuufu teyagyogedde yeekwasa b'amawulire nti mbatya bannange mbatya muwulire omuntu ali mu kifo kyenva mbagambye you must respect that guy Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu eyeeyimba mu kaalijimu ka Museveni akaabatemu ako mutuufu asaana respect to you the ghetto gladiator Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu eyali baddajja nga Wangadya lwagenda okukola press brief medias zonna ziragirwa nti essaawa eri mu mateeka NRM gye yateekawo nti buli TV yonna omanyi mu Uganda etteeka ligamba nti bw'oba operatinga media house yonna olina okuwaayo oba 1 hour every week nga ya government olina ogigiweera bwereere. I think all media houses know singa Wangadya yali si muwambe singa Wangadya lwajja okwogera eggwanga lyonna liba lirindiridde ne buli eyakoze ekikolobera aba yadduze edda nga yasaze edda ne border kubanga akakiiko kagenda kujja okurecommendinga action against human rights violation naye muwulire omuntu alina okubanga yataasa bannayuganda akugamba banange mumpita nenjagala nzije naye mbatya ngamba oba bye nayogera mulowooza byagamba binanviiramu ki mulowooza bannamawulire baliko amajimbi. It is a communication, it is a message to all of you Ugandans that Wangadya muwambe akugamba ne wano ku ofisi yange naali agadde mbayitewo mujje mumbuuza ebibuuzo naye ntya bannange munsaasire ntya era akugamba nti ekimukuumidde mu ntebe kubanga ye maama ye taata alina okulabirira omwana we, she's a single mother. Mu press conference omwo mwennyini yagambye nti Katonda yamuwa omukisa okusulako mu nnyumba ey'ekikomera era abeera mu kikomera kye n'awulira abantu nga violatinga human rights. Omukazi alina okulwanagana n'embeera ya human rights ng'ekyamazima nga bumumanyi Uganda bweri Wangadya bw'aba asula manyiwo naye kaneme kwogerawo ayinza ogamba omusajja asindikira abantu yali badde nga ne ku kyalo kwasula abantu batya okumenya amateeka kubanga bakimanyi nti omukazi akulira human rights asula wano mu kitundu bw'anaakukolako lipooti ne bakuapprehendinga ne bakutwala ku poliisi tojja kuvaayo naye akaaba nga agamba omanyi nafuna omukisa okubeerako mu kikomera naye maama mbeera mu kikomera nempulira abantu nga batulugunya abantu nenga munnange tina kyakikola. Eventually akugamba nti ekizibu kya human rights violation si kya poliisi. Abantu ffenna tubikola ne gyembeera babikola naye sinina kyakkola. Oyo alina okuprotectinga abaana citizens rights naye ng'essira alina ne department namba ey'okuprotectinga abaana. Can you imagine? Muwulire
nate mutabani wange agambe nti mama entebe gite naye naffe tutya mawo tutya betusinga okutya mwabamawulire at the hearing tribunal level and investigation. Nammwe tubatya bunange naffe tutya Wangadya bwatyo bwakaaba ulira. And that's why whenever I speak to you, you never see me with my phone, because people are ever calling me. They know the phone contacts of our regional heads, investigators, directors. They get us online. We launched an app called UHRC. Yes, UHRC app. They bring complaints via that app. They even check the progress of their cases. So I think, with due respect, your question is not founded on facts. But what I can say about, because this is a national problem. Bwe yabadde mu press conference Wangadya abamawulire bamubuuzizza nti naye woofiisi zo zisangibwawa, abantu abatulugunyiziddwa bakola batyo kulaba. Bwe kiba ng'ogamba nti otya n'abamawulire okujja ku woofiisi yo, ate abantu abeetaaga okuloopa emisango gy'okutulugunyizibwa bo bakusangewa. Ansa ye yabadde bweti. Munange kale bamanyiwo. Wano lumu wajjawo n'abakazi nga banyirira ne beekalakaasizaawo, era ofisa wange omu ye yafuluma. Ekyamazima eddaala eggwanga lyaffe kweriri. Uganda, the sick man of Africa. We are no longer the sick man of East Africa. The sick man of Africa. Okumanya Uganda is very sick. Obulwadde bwe yalwala butandise n'okubeera contagious. Butandise n'okutulira. Bwakutte jjo Tanzania. Tanzania in history ebadde emanyiddwa nti nno nsi ya mirembe, terimu emanyi okusolvinga ensonga zaayo. Naye jjo munnange okuva kinvinviro yatandika okukwatagana nabo, kati kutta kwe kuliyo. Simanyi oba abantu abali mu kabiina k'NRM mutunulamu ebintu ebyo nammwe ne mubiraba, oba mubiraba nammwe nga mulinga Wangadya mwatya mwasirika. Mwannanga mulindiridde Kyagulanyi abanunule. Bw'anaamala obbadunula mulyoke mutandika okugamba munnange nali nkuuma kalimo kambabuulire. Ebyafaayo bino kye bayita history tebiri fair. History tamanyi kigambo nali nkuuma mulimo. History alikodinga kikolwa kye wakola mu kaseera lwe walina obuyinza. Ebyafaayo tebiri kodinga nali ntya. Ebyafaayo biri kodinga akaseera walina obuyinza obw'okubaako omuntu gw'oyamba nga obulina n'oziba amaaso go n'omuleka. History does not remember those things such as I was fulfilling my duty, you know, you see, you smell, you touch, you feel. Ebyafaayo bijjukira nnyo omuntu nga mu kaseera we yali yeetaagisiza yali amu bannansi olukwo. Sibagamba nti bye muwagira temuyina kubiwagira. Ngamba in your own conscience ekibi kiba kibi n'ekirungi ekikoleddwa gavumenti kiba kirungi. Naye bw'oddira ekirungi ekimu okikozese nga excuse ku bibi 50,000 era kibanga kiri ekirungi ekitaaliwo. Ebyafaayo ebintu ebimu tebibijjukira. Kaakati Wangadya akugamba mbu office ze zonna bazimanyi. Actually nalibadde nkola singa mbadde mu Uganda saawe nga ndi munnamawulire singa sirimu nga bannamawulire bano bannamawulire ab'omu Uganda abasinga bagule. Ekibi siri mu Uganda.
nalibadde ngenda nenoonya office za human rights nengendawo bonna nendoopa omusango gwe gumu nendaba response time yaabwe. Actually Wangadya agambye nti Uganda Human Rights Commission erina app katukole experiment wano ku program saawa eno kati njagala bannansi mwenna mutunuulire kyengenda okukola wano ngenda kukibalagaawo ku screen nga bwenkikola oyinza obutakiraba ku kamera esimu yange yiiyo ngenda kukikola. Wangadya agambye nti Uganda Human Rights Commission erina app kangende njiwanule era n'agamba nti osobola okgenda ku ssimu yo nga bwe tubeera n'amasimu mu field eya Robert Kyagulanyi Center nti osobola okulaba ekintu mu field n'okiroopera Uganda Human Rights Commission era ne actinga. Kati kankitwale nti nyina ekintu kyendabye kyonna kangende wano mu Play Store yo app gyeri kansooke kankole wano nga buli kyenkola kyemulaba nyina okukola nga buli kyenkola mukiraba. Okay. Agambye bagiyita Uganda Human Rights Commission app. Okay, kanji downloading awo na kampita speed downloading tusobola okugenda maaso. Okay, kati kemaze okudownloadinga kanji gulewo. Let me open the app. Uganda Human Rights Commission. Continue. Mu bigambo bya Wangadya agambye nti office zaabwe zimanyiddwa mu Uganda yonna we ziri. Kansooke ndabe offices zaabwe. Office head office yiyo Lumumba Avenue, Rumi Building ne number tolo frequency message call or what. Engeri gye siri mu Uganda bannange asobola okukola akantu kano kakole obakubire otuwe information kangende ku regional office. Regional office nga bwoziraba nti office waliwo eri Arua eya Central Region Office Masaka, Mbalala, Moroto, Soroti, Fort Portal, Gulu, Hoima, Jinja, Lira, Kabale era erina wano ka search button akagamba search by district. Robert Kyagulanyi Center mu olwaleero kubanga yasinga okutulugunyizibwa ali luddawa. Sigenda genda kujali yaliko jo Karamoja kansooke nsaakinge whether kati singa mba nkoleddwako ekintu nga Kyagulanyi campaigning Karamoja ndi mu app ya gundi kara oba tonnaba nakimalayo ne kujjako ekigambo no list items Karamoja. Karamoja Karamoja mbadde nkiwandiise bubi. Karamoja nothing. Abim nothing. Nakasongola nothing. Mityana nothing. Ntaipinge muchi Rakai nothing. Nakapiripiti nothing. Kasese jo waliyo okutta abantu Kasese muwozi kwe yakola be yayita abatujju kati singa manjagala kuloopa Kasese nothing. Eyo app gyayogerako wonna batumanyi kakati bannange okyobola okuloopa emicyango ng'okoje kya app jo twakoje app bakola app yino nga bwe mugiraba obwetyo bweri. Sijja kwemenya gwe naawe genda ogidownloading onoonye office mu kitundu osobola okuloopa omusango. Kangende ku kye bayita field office. Field office kaŋŋambe ndi Gulu. Field office tewali. Map ya Uganda eriwa banani. Districts ezimu nga nzeerabidde.
kanonye wano ku map ya kanonye ku map ya Uganda wano. Uganda districts. Uganda districts. Uganda districts. Uganda has 146 districts. Kanonye wano Nwoya nedda. Pakwachi nedda. Nzo kanziveeko kankomewo wano Kampala, Masaka, Mpigi, Luweero. Kanonye Mpigi temuli, Luweero temuli, Nakasongola temuli. Now this is trash of an app. Nga bwakugambye Wangadya kyendi mukola. Let us see. Kakati bannange, connect with you HRC on X. Kansoke wano how to file a complaint. Ndi mu app yawe Uganda Human Rights Commission ngawe mugiraba. File a complaint. Let me enter my email. My email is kankakanews@gmail.com. Maybe let me put in the password. Invalid email or password. Bagala password ya email yange. Mutia. Register to file a complaint. Let me register. My name is Kankaka Emmanuel Peter. I'm a Malay. My phone number 0702 815959. My email is kankakanews@gmail.com. The password, let me say Kankaka full stop UHRC. Let me sign up. Okay, I'm signing up right now. User email already exists. Zenalingenzeeko mugundi. Zesigenda ko Uganda Human Rights Commission. User email already exists. Nzigulo gwe gusose. Okay. Kantekemu endala. The entire name Kankaka. Wandange. Kankaka news@gmail.com. kankakanews@gmail.com. I'm a mail 0743 110 726. Email wano badira kuteekawo erinnya lyange kankaka. Tuli mu app yennyini ndabe bafilinga batya complaint. Kankaka Emmanuel Peter. Wano nteekeko kankakanews@gmail.com. Okay. Password yange teekeko kankaka kankaka oba bwekiri kankaka Uganda Human Rights Commission. Sign up. Email already exists. Skip for now. Okay. Skip for now. Kakati obao gwe babeera batta abeera atya kansoke nkayite kaako. Skip for now. Kakati bwogenda mu app eno yennyini naye wali nalyetaaze ne mulabawo nenja kikola olulala obudde buleme genda. Bwogenda mu app eno yennyini you can view your rights. You can view your rights. Mulimu nti view your rights. Labe eddembe lyo. Mu ddembe erimu ku lyo their civil and political rights kanyigao. Rights to security of person kanyigao. Right to security of person. Article 9 says Article 9 International Covenant on Civil and Political Rights. Everyone has the right as ulira.
Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedures as are established by law. Violations. Injury to the body and the mind by the state agents, regardless of whether the victim is detained or not detained. Unjustifiable infliction of injury to the body or to the mind by state agents. Gunshot injuries caused by the state agent. Injuries caused by a weapon used by a state agent, including tear gas canisters. Mwulire ebiri mu app. Ebyo ebiri mu app. Njagala mbuuze gwe Bunansi ali ku programu yange. Ku bintu byonna by'owulidde bye baateeka mu app, Mariam Wangadya alinamu kya address nze kyonna. Wulira. Rights to security of person. Nyize ku political rights. Injury to the body and the mind by the state agents, regardless of whether the victim is detained or not detained. Unjustifiable infliction of injury to the body or the mind by state agents. Gunshot injuries caused by the state agent. Injuries caused by the weapon used by state agent, including tear gas canisters. Bino bwengamba nti read more ekutwala mu Constitution of the Republic of Uganda 1995 arrangement of the Constitution kyekutwalako. Okay, kanzireye mabega. Right to nationality, right to marriage, right to liberty, right to fair hearing. Right to fair hearing, Article 28, bias to judiciary, complaint against judicial officers, complaint against quasi-judicial officers, byonna weebiri. Byonna nga bwe yabitaddemu app Wangadya. Simanyi oba alina kyagoberera, ekyo kankiveeko. Kakati kangende wano. Nti mu app yaabwe, when you have any complaint, you can chat with these people. Nyize chat. How can we help with Uganda Human Rights Commission? Saturday 6 December. Nentekako. Hi. UHRC. Uganda Human Rights Commission. Uganda Human Rights Commission. Einaka chatbot ka autobot. Neda, what is your number? Kali automated sigama nti waliwo omuntu akuddamu. Just babuza, what is your number? Mumbulire mwe bannansi. Oli mu campaign saawa eno. Omusirikale akutunuzaamu emmundu oba yakusambye. Where do you get the time to report this case? Okay, let me assume a normal situation. Kanteekemu enamba yange 0743 afuze mu byeggwanga. Ononyayo ekintu mazima k'omuwagirira ne kibula. Ononyayo abamuwagira kwe basinzira okumuwagira. Oba bubbi nga bo balina kye babbye. Omanyi waliwo eyaŋŋamba nti obubbi corruption. Omuntu abuvumirira bw'aba tali part of bwo. Ekyamazima nze siina kimpagiza NRM. Siina kenfunyemu NRM. Ate nga naalibadde musajja mukozi naye tewali alaba nti ndi mukozi. Nze kambabuulire mu by'obufuzi kye nsinga okumanya siwagira kintu kye sifunamu. Nga munnansi enkulaakulana etandikira ku nze, kati enkulaakulana eri ewa neiba nga ye avuga mpenkoni nga nze ankuba enfuufu. Lwaki eba ensanyusa? Nedda tekisoboka. Ensonga lwaki tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu tukimanyi nti tagenda tuwa ssente. Agenda tukolera structures ffe twenoonyeze ssente. Era omuntu yenna alowooza mbu Kyagulanyi Ssentamu bw'omuwagira bw'otuuka mu gavumenti agenda kuwa ssente. You are an idiot. Ensi yonna eteekateeka ensi yaayo n'egiteekamu security n'ebanga ewuliriza abantu bye baagala n'ebibakolera. Kati mwe abantu bwe mwagala. Actually mu Uganda okuwa obwara DC oyinza owulira ng'ekirimu amagezi. Naye omwana ayina akatimba k'enkoko ekibuye mu katale k'ekibuye. Akatale k'ekibuye naye nga nako katale ka Ssaabasajja Kabaka. Akatale k'Emmengo, obutale obusinga, amakooti, amagombolola byonna bya Kabaka. Byaliwo nga Museveni oyo tannabakwata buyinza. Obutale abantu mwe bafuna saawa eno ekigulira Magala Eddiba nabwo Ssaabasajja Kabaka yabuteerawo abantu. Buganda, institution ya Buganda yabuteeka oba yataddewo ki? Mu gavumenti ze tusuubire oba zirina okuddako. Ze gavumenti
nga mazima structures zaali badde zibaawo nga tompa ssente kuba omuntu omuwa obwa RDC amuteereddewo structure n'akuuma enkoko ze n'atunda enkoko ze omwana alina akatimba k'enkoko mu katale Kibuye zigenda okuwera ssaawa 8 mubadde mukimanyi nti abaana abakongola enkoko mu katale Kibuye basinga omusomesa wa Uganda okufuna ssente eggwanga eririmu security nga liri secure eggwanga eririmu nga liwuliriza ebirowoozo n'abantu bye baagala abantu balyagala nnyo okusinga okuwa ekifo kya gavumenti era omuntu yenna alowooza mbufe twogera ebintu bino twagala bifo no gavumenti bw'oba ogikolera olina okuapplyinga for tender nga zirangiddwa mu butereevu bwazo nga ziteereddwako online buli muntu ali kompitenti n'asobola okompitinga n'agifuna ng'abantu bategedde tekyamazima akasajja twayingira okompitinga katusinga ssente kubanga ebya ssente tebiriimu kkala tebiriimu ggwanga tebiriimu ki tebiriimu ye Yerusa n'akyali ku nakyo kkala naye ekiri mu ggwanga Uganda kyekino ndowooza mukirabye eyo app ya Wangadya yiyo app ya Wangadya we are not online we will email you back ewantu we mwali suubidde nti mu kiseera ky'akalulu Uganda Human Rights yalikoze 24/7 kubanga emala emyaka 5 ng'oluusi terina na complaint gyefunye sikiwa nti oba terina zefunye abantu tebamanyi bumanya nti balina ozitwalayo naye buli lunaku human rights violations zigenda mu ggwanga mu gavumenti ya dictator zimanyiddwa buli lunaku zibeeramu naye mu kaseera kano at the peak of an election actually a few days to an election you would expect that the Uganda Human Rights Commission would be working 24/7 but I'm right now here on this video as I broadcast this video chatting with the so-called app of the Uganda Human Rights Commission and they are telling me that they are not available they will email me back nga sinafa awulira Uganda Human Rights tuli mu kalulu tuli kawempe wa Nalukoola jatyeze basseeye emmundu omanyi nga bwe manyi technology nsiseeyo akasimu kange ngenze ku app taka nyize maze ngenze ku mukutu gwabwe mbakabiridde human rights eddembe ly'obuntu baba balimenya ngekugamba right now we are not available we will email you email bayizo jukohereza Peter omutuukirivu n'agikusanza ku gate y'eggulu siri musanyufu bale busaasire tabulira kunjogera y'Abaganda egamba nti ebyembi bikola ki ebyembi bisekerwa weewaawo programu zino tuzikola naye tetulina okwefunya ebitaafu olwagweze nga mulaba ano nyina emyaka 36 nemmeze n'envi mukyala wange yandakebera yagamba naye kaka oyina envi kiki nafumbirwa mukadde ebizibu bya Uganda bigobya ne mu bufumbo muwulire if you're right now chatting with the Uganda Human Rights Commission yo kenyini app teri user friendly nalirowoozezza nti Uganda Human Rights Commission mwalisobodde developing app eri multi languages eri bakiyita multilingual ngerimu ennimi ez'enjawulo basically zimanyiddwa muteekemu Oluswahili muteekemu areas actually nze nalirowoozezza nti omuntu adesigninga app eno yali customizinze basing on the statistics that the UHRC has nemumanya nti human rights violations zisinga nnyo mu Central mu Northern Uganda ne wano oli n'atalonchiga app nga tasuse ku kunoonyereza lulimi ki olukyasinza okubeera kubanga obugambo bw'osobola okuteekamu awo osobola okuteekamu the ability to record an audio mu app zino osobola okuteekamu the ability for an audio recording n'omuntu yennyini atasobola kuchatinga na kutextinga n'asobola recording ekigenda maaso n'ateekako voice note where do you put the money? Why do you develop such a substandard useless thing? Kati noyo yali asente. Atosobola okusanga ngeyaleeta propose eyo ayina lijoni mwava. Ayina ne yamusindika, ayina ne kojjawe askali w'omugagga. Oyo naye n'alya sente. ICT or IT. International community baweereze sente. Those international communities gye mujjamu temulaba ebintu ebyabwe engeri gye babikola mwe bamuwandiika mu proposals temusobola kufuna mu bantu olw'okulwakuba nepotism ba tribalism baba sectarianism
ekiri mu Uganda tewali sectarianism etaliyo, buli kimu lizimu, sectarianism, buli kimu lizimu, ne tribalism, everything. Njagala okubategeezaako bannansi nti kino ki app kyo tekikola. Okujjako okusoma wali your rights n'okusoma about them, our mandate, complaints management, Uganda Human Rights Commission established 1995, biki oba oyagala downloadinga complaints management, ulira kakati downloadinga kye bitalina mugaso bwe bityo bwe biri. Basebo ne banyabo mbategeezaako ti omukyala Mariam Wangadya kano nabadde sinabakka bawuliza muwulire. Acts of torture are not confined to police. You people, each one of you live somewhere, a certain neighborhood. Do you ever hear, even when you are in your house, some of us who are lucky to live in wall-fenced homes? Okay. Mariam Wangadya agamba wa mukisa nnyo okusulako mu nnyumba eriko ekikomera, era ye mu bigambo byennyini agamba nti alirake, so si nti mukozi wabula alirake, just sakya Mukama Mungu yaleeta kasayaka ku musaalo n'asaala Fawuzaati oba Swalaki oba yali Guni Magharibi we yasaalira n'afuna ku nnyumba ey'ekikomera, yasobola okweggalirayo naye gy'abeera mu kikomera kyawulira emiranga abawulira. Njagala okutegeeza bannansi nga maliza programu eno mu kitundu kino ekyokubiri ku Uganda Human Rights Commission nti temubaako kantu ke mwesigula konna kagenda kukolebwa mu Jega Wangadya, tekaliyo. Bw'analyzing ebintu by'azaakola ebyekisiru byayogera, she is captured. Talina bwekyusizo, yazaala omwana we amusingira okukolera bannayuganda bonna. Kyokka ekyewuunyisa omwana we ali bweru, kyokka okubeera bweru awulikika nti omwana we ali more vulnerable singa abaako ekintu kyayasanguza kyonna ku regime eno. That is why nga Uganda Human Rights Commission has joined the regime apologists as it has been as usual. These are simply another arm of regime apologists. Si yeka wano wennyini waddewo bantu beyazze nabo nga baliko simanya action, simanya African biki for torture victims, mbukino ekitongole kirabirira abantu abatulugunyiziddwa. Njagala mumbuulire abantu abatulugunyiziddwa mu Uganda, aboocheddwa zipaasi, abajiddwako amaliba. Simanyi oba gundi ono Sewanyana yatuukayoko, kuba Sewanyana bamutulugunya bamusalako ekitundu ekimu ku busajja bwe Alan Sewanyana, oba yagendayo ne bamujjanjaba. There is idiocy in our country where Museveni has captured everything. Nti kati obutongole bonna obubadde bwebase have swung in action bumujje news ekitongole ky'amawanga amagatte gye kyamutaddeko bumujje omuguwa mu bulago. Ayina buleeta bonna bwewozeeko, ayina buwaayo akasente bukube empumbu mu ofiisi bwere ku nabbubi bulage nti mumanyi tuzze tukola ki. Well, nyinza okuba simanyi mirimo gya bano abatocha victims era sibanenya kubanga sibe bavunaanibwa kutochalinga abantu. Naye njagala okubabuuza lwaki bwe mbeera bannayuganda mwatufuula balungi emirimu babikulya, lwaki mu kiseera kyammwe ekyokulya mwe mwagalira era mujja mwegayirira abamawulire temubiraga nnyo? Lwaki abantu tebabiraga? Nyongera okukubiriza buli alina kamera ye weeri. Ng'omukulembeze wa generation yaffe Kyagulanyi kye yagamba, kamera kye kyokulwanyisa ekisooka. Njabbakolera program maaso awo gikozesa otya ate mu ngeri ey'ekikugu ne ba amateur photographer ffe ba investigative journalists wongere ku bubadi. Lwaki musobola kukozesa mutya kamera ezo mu ngeri ate yeeyongerako ku ekyo kye mukoze? Kyonna kye mukoze tukisiima kuba kituwa amawulire mu buli kasonda gye tutasobola kubeera. N'abamu twatya ne tuwaŋŋanguka ne tutya okufa ne tudduka. Mwabasobodde okubeera mu kasonda we muli ate weewaawo Katonda atuwadde obulamu tulina okubawo obubadi era mulinde programu eyo nga mbabuulira okozesa otya essimu, okozesa otya ne internet bwe naaba bagijjeeko nja kubabuulira omalako otya ne waakawooyo asobole okubeera obujulizi mu biseera by'omu maaso oba ebiseera ebyobuliwo kubanga enjiri egamba kunga akalulu. Njagala okuba campaign
bwogenda akalulu kalonde, bw'okalonda kakuume, bw'okakuuma linda kalangirirwe, bwe katalangirirwa kabanje. Mumpulidde bulungi? Kunga obuwagizi nga tubwetaaze. Bw'otuuka ku lunaku lw'okulonda genda olonda akalulu kalonde, bw'omala okalonda kakuume, bw'omala okakuuma linda bakalangirire, bwe batakalangirira kabanje. Yenze kankaka Emmanuel Peter ni musajja munnamawulire. Waliwo omusiru eyaŋŋamba mbukati naawe okyali wa mawulire oba oli activist nedda genda obigambe jjajjaawo. Nze ndi Munnayuganda ate amawulire sobola gakolera mu nsi eyakamuliro. Ekirala okubeera Munnayuganda nyina okubaako oludda, ate ekirala media yange simwe mwagikolera nedda. Mukozese ezammwe, mukozese ebyo ebyammwe bye mufandinga. Bazzukulu bajjajja bajje babakoleko simanya biki simanya unstoppable idiocy. Mugende mu bikole. Nze siri ba bebe kulu, siri ba kenzo baani. Ndi musajja Munnayuganda akimanyi nti teri akuwa kintu kikujja mu bulamu mu bwavu. Omuntu akuwa kikubeezaawo mu kaseera ako nga kyalina kyakwagalako. Nze kyensinga okwagala mu bukulembeze structures na security. Freedom. Kubanga nazaalibwa nayo freedom. Kyensinga okwagala mu bukulembeze si kumpa bumpwaki. Ennaku nga bwe nnuma nze bizibu byennyina bisukka obuwumbi obutaano saawa eno. Kane bw'obumpa n'ompa akawumbi ogenda kunvumira myaka naye nga n'ebizibu byange tebyaweddewo. Ate obugagga si kumpa buwimbu leero mbaddeko ne ssente mu nsawo. Obugagga kuba ne ssente ne busukka ne generation yange ne bugenda mu kirala. Nze ne bwe nzifuna akasaawe nti wali alimpita mugagga. Era mpozi nga zigenze mwana wange Peter Kankaka Junior. Ne Peter Kankaka Junior nazaala Peter Kankaka Yanga. Olwe basobola okubala ekika kyaffe tuli bagagga. Kati nze idiose ey'okugulaagula b'amawulire toginteekamu kubanga nze nnaku yange ngimanyi kyembonaabona buvunaanyizibwa bwange. Kakati bw'oba onangula tolowooza mbu nno nyina omuwendo. Nedda, omuwendo nze gwe neetaaga yenkyuka y'ebirowoozo. Ne mu nsi zino mwe tweyagalira endala namo zirina ebizibu byazo naye tezikkatira bannansi, zifaayo eri munnansi waazo. At least zisobola okubonyaabonya omugwira nga munnansi waayo yeeyagala. Amateeka weegali ogamenye okimanyi nti ngamenye, ate ogamenye okimanyi nti bwe nagamenye gaakosezza gundi. Era naye n'omuliwa n'obusobozi tobulina era bakkaka okuliwa. Bayina structures nga zigobererwa. Naye mmwe abatuuka gwe weeyagalidde n'okyusa, leero emyaka kati gimpeddeko mwongereeyo neeyongeze. Leero kakati kino kingize kakati mwongereeyo nkole bwe nti. Leero ebisanja kati maama naloota bubi nendoota ng'emyaka omanyi emyaka gidduka nnyo kati mumpe neeyongeze. Nze ebyo sibyagalirako ddala. Mbasiibudde nja kubalaba mu programu endala. Mbajjukiza kano kaawukanako ku zino programu nti omuntu yenna ayagala okuyambibwako mu ngeri yaffe ey'ekinnansi nga bwe nabagambye nga ntandika. Noonya abakyala abakooki bajja kubeera bakuyamba. Bw'oba weekoonako mu Uganda genda ekooki eyo. Bayina eddagala eryaffe ery'ekinnansi lye basobola okukuwa n'osobola okuwona. Abaana abalinga bamakedo, abagwamu katwewungu, enkola ez'omwoyo n'ez'omubiri, bakafulu. Bayina enkola yonna esobola okuyamba. Bali ku 75026000. Abakooki bali kooki eyo. Mbasiibudde, mweraba. Uchaguzi ni sehemu ya mchezo wa game. Partial, partisan, tribalistic too. Decide